Gashumba asiimye Jajja Iculi biibino mbiyina mumaaso awo ate bo ababitusi Jajja mukwano nabo mbayina boogera bajugiza nti bo mukwano ebintu bibalumira ddala era bibalumya obuteerumira. Ate ye Fifidaqueen mukyala Nsubuga agamba nedda bannaye temugenda tufugira ku masimu gaffe munnaye guno omulembe gwakyuka singa mwali mwagala tufuga mwalibadde mufuga bali ba jjajjaffe ab'edda bannange obusungu bwo bungi mukwano buli gye mukoma okuvuma bindeeba buli gye mukoma okuvumako okuteero ffe mukwano eno laavu yo yeeyongera kulinnya buli kiseera ye munnaye Rayby ajja balumya omutwe oba ngambye bwenti azitezza ensonga za Entebbe Airport zizeemu ate okubaloka buto kuba ku vidiyo mbuyina mu maaso awo bafulumiza amateeka ate mbu amateeka amakakkali naye nga sinaba kuba ebino nangambye batuusaako kansooke mbabe mbalamuseeko muli mutya kansubire muli bulungi mbamenga enkola yaffe mbasaba vidiyo mugimpereka like era ne ssaawa mukwano gwe wenna ate nakusubscribinga n'okubuyinza Shasubiya News ti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell oleme kusubwanga buyinza ne Shasubiya News kyonna kyateekangayo munnange ye bya gravity ebibi apakati amugambye nk'oyo okukoleranga obwereere mukwano amaanyi gange nago ke kaseera ogaliyirire bannaye nabyo babiyina mu maaso awo kanga basuuseeko mu bujjuvu anti buyinza ne Shasubiya News bwentyo nkutandise ne Jajja Iculi ono munnange bavuddeyo abantu bangi ne bamusiima olunaku lwojjonna vidiyo nembayitira bino ebifaananyi nga Jajja Iculi ali kusiiga omugenzi Moze Radio munnange nno tumulaba lwakwogera nnyo lwakubambye ono n'oli naye ayinamu talenti ayina ddala era abantu bangi bavuddeyo ne bamusiima era ng'okuli bano nga kwe kubadde ne muwala wa Frank Gashumba Shira Gashumba munnange avuddeyo n'agamba wow great n'agamba munnange Jajja Iculi ki n'agamba oli talented munnange abantu bangi babadde bawakana nga bagamba si era abekuba nga teyeekwasizaako kifaananyi tebaali bikkiriza nti oba Jajja Iculi yakoze ki yabikoze munnange abantu bamumanyiramu eri embeera eyaki bamumanyiramu eri embeera ey'okwogera n'ayogera ono n'ayogerera oli bannange era naye avuddeyo n'agamba olaba bannange Shira Gashumba onsiimye manya ekintu kye nakoze kiri kwalaala ekintu kye nakoze kiri okke naye munnange nomundaba lwakwogera naye ebintu bingi bye mmanyi nenkola ki bintu bingi bye mmanyi n'ensirika lwakuba kati newenkola ekintu ekyenjawulo nga sikyakwogera era musigala munjavunira eri musigala mukyannengerere mu kintu kyaki ekyokwogera munnange ate ye Fifidaqueen avudde mu mbeera n'agamba bannaye mulekeraawo okututegeera ku masimu gaffe bannange mulekeraawo era mukikuume bannange ye avudde mu mbeera agambye kati ye mukwano esimu ye ajja gikozesa kuba naye kati bannange neteeka libabira baleesimba omuntu simanya batugaana amasimu bakole ki nze teeka nalyo nange mba ndaba kale ndiba liyinza obutakola bulungi omuntu ogula simu kuwona stress okulaba bintu bifa mu nsi yena yati singa mutaleka nemuteekawo amateeka ku masimu ndowooza eyo embeera yali yedda era munnange ye Fifidaqueen agambye okuggyako nga mumaze omulaga akawayiro akalaga nti munnange budde bwe buti olina okukozesa essimu akawayiro oba bajjajja baffe nga bwe baakalekawo nno saawa ezi mubaira mulina okukozesa essimu kwegamba ye agambye ye okufaana omuntu okufaana obutanyagwa taata simu naye kyemmanyi kugamba maaso awo nina akavidiyo ka Jajja Iculi ate naye ng'alambulula ku nsonga za Entebbe Airport amateeka amapya ge yataddewo munnaye nawe osobola okumpa endowooza yayo mu comment section Jajja Iculi ekintu kyayogera kino Entebbe Airport kye yataddewo kituufu mbiyina maaso awo naye nga sinaba kubanga mbikuteerako ate kasituke nkutwaleko ewa gravity omutujju taata baby nga atuuka ne apakati olw'obutamusasula ssente ze bannaaye ye ate nga tugenzeko ewa mukyala bindeeba mukyala kokutero mama Prince the Black Beauty mama Malo kw'otadde n'akanakito omanye kati yafunyeewo eddala eppi erya nakito munnange ayongedde obbalumya ono bannange oyiyungamba waakusuula busuuzi bantu ddala ye munnange ayongedde obbategeeza buli we mumuvuma buli we museka buli we mwogera mbu beekyaye n'ebindeeba beekyayineko okutera omukwano ye gy'akoma omwagala kugamba mbufunze luli wabanga yali amwagala 100 kati yayongezezaamu amwagala 180 bannaye ng'abagenda okwetugira ku nnyanya bangi munnange mbu kati ye okumanya amwagala n'ebitenganika amwagala n'ebitabalika bannange ebyabaagala tusangayo kikyo naye bannaye nga sikutuloka mugambo ani yabagamba nti nno bano abantu
abantu bayawukana ani yabagamba agambye banange yagenda kubalumya ate akyakolera ddala ebibalumya paka kuba yegambye temugenda mutegeera temugenda kumanya nakitto yani so n'olwekyo mbetiibwe bingi bannaye abapolosi b'omugambo munnaye muntu muveeko ayagale muntu we kuba abagambye yagenda balumya oli wabanga abaza mwagala 100 si yayogera kati agenda yeyongeddemu amwagala 108 bannange maasawo nina ka video ka Jajja Iculi bijja kunyuma ng'omulabyeko ate ye munnange oyebbanga otamuwemukira teweebika apakati avuddeyo mu busungu obw'ekitale ennyo n'alumba gravity n'amugamba naye gravity ekimala nkooyo okkolera obwerere ate nga nteekamu amaanyi gange kisooka okubanja ssente nnyingi bwe tugenda okukola ompoleza jjojjuuzo ompoleza bino nabiri ate nga nkubanja ssente zange nnyingi eziweera ddala nkubanja obukadde 8 okudda waggulu bannange apakati avudde mu mbeera naye ngezo ssente nnyingi naye kati nammwe ate abayimbi mutwekemu mufunye eddiiru mugenzi okuyimba sigamba nti oba eri bakuwadde sigamba nti naawe oyimbidde ebbanja bakusasudde ssente kati ddala ki ekiba kigaana okusasula muno munnange bye biri mu sayidi ezeeyo kamaterako kavidiyo ka Jajja Iculi ati tweyongereyo mu maaso n'amawulire amalala bannange anti kubanja airport yaffe tokkirizibwa ku likodi muli basiru management muli basiru era mbaweereza obubaka special komanyoko tuyu tusiri walambu management civil aviation kumanina mujjawo ogupande mangu nnyo gwe manager bajja kugoba mu dakiika tewali toyina kyoli oli nsiriŋŋanyi gasiya aleega gutwembo manager omanaginga kimbwa extortion of people kyoyita management jawo ogupande kumanina tugeze ŋŋenda kujja ekyo ekipande kye mwatadde ku airport it's a true definition that mwe nyini mubadde mu conducting okubba abantu ku airport. How can you put something like that no recording no ngenda recording airport nkulabe ko babakuwako ku mulimu ne bakuweya ngenda recording airport ojo nkwate mbwangu kubejinja nja kukubejinja airport ya nyoko gwe mbuno simanyi management ani gwomanyira airport is a definition of good tourist attraction. Airport is a reflection of the country. People must take pictures at the airport to go and talk about Entebbe. That is promoting Uganda. Oli musiru manager, musimanyi management. Ngenda kujja Entebbe ndikodinga ekisawe mbwa manager manyire. Gwe wakalabe airport ya nyoko. Musimanyi management etaddewo airport mu nsi zonna is the number one tourist attraction. Omuntu okujja n'abantu abantu bajja n'abazungu n'emikwano gyabwe egy'ensendala temujja tutiisa nno. Amanyi gammwe gaakoma dda. Ngenda commanding amaje ganga aga social media gonna tuka kukisawo recording prime manager kyogenda okukola toyina kyojja kukola ogwo manager waka simanyi civil aviation kumanina toyina nebyo bipande byo bijewo mangu nnyo. You cannot stop people from taking pictures at the airport. Airport is a tourist attraction center. Oba oli mu yiye engeri endala jobba sente yiya neto teekawo restrictions za kisiru omwana okwate kesi yange nga bagitaddeko boarding pass oli musiru ongana okwerecordinga nga wenfulumye ku airport oli musiru gwe mbwa ya manager simanyi management civil aviation komanina tosobola nga tongulira nga ku ticket kungana recordinga kintu ku Entebbe airport si ya kitawo olinawo kalimu gendo okole walala kumanina olina kola ku airport ulire embuzi eno mu management temusobola gana bantu kutekinga bifaananyi ku airport. Airport is a tourist attraction center. Mulekerawo obusiru mumaze okukaka sensi mwe mukulira okubba abantu n'okumenya emigugu gy'abantu okumenya kuviira ddala mu management. Yes, ngenda kutuwa kutusenga temunjagala isoke sijjanga ko munjagala siri mwana wamwe saagala kunjagala mwimi mumanyira okisanga wekyo nakitadde amanya simanyi wayogera airport kumanina airport ya nyoko tewagisangawo olowoozezze kati ku mulembe gwa Museveni mulekerawo obusiru management mugende musiwolire ku baana bammwe. Airport ogisanzewo akalimu wakakakola yaliwo nga toliiwo era ejjabbaawo ng'ovuddewo. Stop this nonsense na njabba sindikira amagye temukyasobola nja sindika amagye ku airport mulienga buli week bagoba. So mweddeko be serious with Ugandans. Oba temusobola kukola means zikendeeza ngeri gye mubba naye nga mwagala ate muteekewo embeera eyedda imprisoning people kuguna mulembe gwa digital ng'ani gw'obuulira oli ku kawunta tokwatanga ku simu ya million 10 ostopinga omuntu alina iPhone 14 Iculi oli musiru you are an idiot. Musimanyi manager genda omanaginga ennyoko totusiri walira Entebbe tujja giyitako twagiyitako ku Gwamini twagiyitako ku Gwobote binayisa waswalule muteesa titokero itojoko toyina kyotugamba naawe.